buli wowulira sound eyo manya tuzze kubeera nga tuwolekera ebyo ebigenda maaso munda mu magye g'eggwanga Uganda okutunuulira obukuubagano bungi obuliyo. Omukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba gwe wenna mpuliriza avuddeyo era ku mukutu gwe ogwa Twitter n'ategeeza nti nno omuduumizi yenna owa poliisi anakkiriza olukuŋŋaana olwa munnabyabufuzi yenna ng'avuma abantu bano wammanga okuli Mwami Museveni, okuli CDF ategeeza ye kennyini Muhoozi, okuli abakungu ba gavumenti ab'enjawulo kw'ossa ne First Family agambo yajja kajjuutuka. Bino bijjidde mu kiseera ng'obunkenke n'ebigambo bikyagenda mu maaso n'okubeera nga biwaanyisiganyibwa wakati wa CDF nga ye mutabani wa Mwami Museveni awamu ne General Peter Erweru yavaayo n'agamba nti gwe tosobola kubeera nga ofuga eggwanga lino, tosobola kubeera ng'olikulembera. Kiki ekigenda mu maaso munda eyo? Mwami Muhoozi alengedde nga waliyo ab'amagye abasirikale abayinza okukwatagana n'aba-opposition. Kiki kyalengedde? Okubeera ng'ateekawo ebiragiro ebikakali mu mbeera efaananako bweti. General Muhoozi Kainerugaba ayongedde okubeera ng'alumira ddala. Bw'avuddeyo n'ategeeza ate wano abadde asabye bannayuganda balonde kitaawe omulundi ogusembayo 2026 era n'ategeeza nti kye kisanja kye ekisembayo. Bino kiki kye bitegeeza? Mpuliriza, kwata mpola ensonga eno tugenda gituukira ddala ku kinyusi kyayo osobole okubeera nga obitegeera. Bingi ebitambula mu ggwanga, of course tugenda beera nga nabyo tubikuba mu torch. Munzikirize nsooke mbabuuzeeko nti osiibyeyo otya, yonna gy'osinzira okubeera ng'otugoberera. Webale nnyo, webalire ddala munnayuganda munnange agwataakaddeko atwala obudde bwo n'ogamba kogoberera omukutu guno ogwa DPTV Uganda. Mukwano gwange tetugenda kutandikirako walala ddala nnyo, tugenda tandikirako wa Patrick Mulwana Alien Skin. Bagamba embuulirire tefa yonna, naye omuvubuka ono afunye okubuulirirwa okuva mu bantu ab'enjawulo ne bamugamba kituufu gw'olowooza oli wa kitalo, ne waliwo ababaddewo ab'ekitalo. Ne tumugamba nti abakuli ku lusegere bagaanye okukubuulira amazima, naye abakubuulira amazima be bakwagala. Ebintu by'okola bonna ababikoze bamaliriza bubi, so omu si babiri, si wano e Uganda wabula okwetooloola ensi yonna. Abantu abakola by'oli mu kkola bamaze bafudde, bamaliriza bubi. Tetuliwo kujajinga, wabula tuliwo kubuulira, kubanga abo abakusemberedde bonna bw'obagulira ebikola tebaddamu kutegeera. Abo abakusemberedde olwaleero tebasobola kugamba mazima. Mugamba nti teri agambayo, muteekeddwa okubeerako n'omuntu akugambako. Obutagambwako n'okwefuula ow'ekitalo nti gwe nambemu gwasinga gwasembayo bitadde Kamiliyoni olwaleero nga mutabani we yamubuulira ekyokkola. Kyokka abandi badde bamubuulira ekyokkola bali muvuma mutabani wa Kamiliyoni. Ekiddako maama we yagenda okubeera awo. Abayimbi tebasobola kugambako kubanga bakwagala ogudde. Then ffe bwe tujja ne tugambako oyongera kubeera ng'omeketa kakoola. Bino bye byatuuse mu kivulu kya Alien Skin. Waliwo ekivulu kye yabaddeko, abadigize ne bafuluma. Bwe yalinnye n'akwata omuzindaalo, abadigize bonna abasinga obungi ne bafuluma, ekivulu ne bakimulekera. Bino bye byabaddewo wakati mu bigambo nga Alien yakalinnya ku stage. Munzikirize tusooke tuwulirize ku maloboozi gano, then nzije ate tu proceeding.
Kita kubino fetumani. Ola. Waleka baada kuteleza. Sio siri. Embeera yeye yabaddewo ng'abantu bakwata ekkubo okufuluma ekivvulu mu bungi. Daba enkuyanja y'abantu ekulumulukuka okuva mu kifo. Naye ng'oyo yayaayaanirwako, yakubirwa enduulu ng'omukwano gw'abantu gumuyaayaanira. Leero we bajja alinga kkangabaana. Daba enkuyanja y'abantu edduka efuluma kivvulu egende eviire omuntu ategeera nga yefuula atategeera. Then bino aliens kino jabbitegeera mu maaso. Tuula mu njuuyo mu kisenge otuule okkakkane weebuulirire. Simanyi lwaki abantu mwandamayininga nnyo abantu ababafudde kye muli. Ojja nga tolina ky'oli, ofaanana bubi, oli mwavu, oli munaku, abantu ne bakwagala, ne bakuwanika, ne bakusukkulumya n'abo be baali baagaddeko. Naye n'otandika obbalabanga kasasiro, n'otandika obbalabanga gasiya, ekiddako byebyo. Byebyo by'oli mu kulaba. Abawagizi badduka baggwawo. Anyway, eyo nno y'entandikwa. Omanyi omuntu bw'aba agwa kiyinza omutwalira obudde okumanya nti agwa. Kyokka n'abakukozesa bakwagalako numbers ze zidduka. Ekitegeeza nti bakamaawo batandika onotisinga ebbali. Agenda agwa. Time egenda kutuuka nga gwe tebakyakwetaaga, waliwo gwe beetaaga omulala. Ekyo nakyo kitegeerera okijjukire. So bw'obanga odduka emisinde, bwe bakutenda okudduka toyita woosula oba toyita wammwe. Alien njagala kubeera nga muwummuza, muteeke wali ebbali, tutunulire ensonga endala. Now, ensonga endala ya Peter Erweru ne General Muhoozi Kayinyeerugaba. Naye nga tetunnaba zitunuulira, tutunuulire ezisoose oba ebibaddewo olunaku olwaleero. General Muhoozi agenze ku mukutu gwe ogwa Twitter. Ku mukutu kuno n'ateekako obubaka bwe njagala okubeera nga mbafunira. Obubaka obwo bulabo buliko Mwami Museveni. Era ku bubaka obwo agenze n'asaba bannayuganda. N'agamba nti for Muzeeyi's last term in 2026, I request all Ugandans to give Muzeeyi the best send-off ever. Last, Muzeeyi get over 80% of the vote for the first time to get 80%. General Muhoozi asabye bannayuganda nti mu kalulu ke tugenda mu 2026 mbu kyekisanja kya kitaawe ekisembayo 2026 mbw asabye bannayuganda balonde kitaawe nga bamuwa akalulu akasembayo ne best send off. Mbu tadda agamba nti mumuwe awangulire ku 80% oba ku percent ey'ekinaana. Ekitegeeza nti bwe bubeera obululu 100 mumuwaako 8, abasigadde bonna abanaavuganya bagabane 20%. Muhoozi ebyo kitaawo yabifuna yakajja. Niyo obululu obusembyeyo okuva nga mu 2006 tatawo tasobola kuweza yadde 40% ey'obululu.
ago ge mazima. Now bw'avudde awo akoze tweet endala, eno yesinze okundeeta. Agamba bw'ati nti mu 2025 gwe mwaka gwe tugendamu ogujja, tubuzaako nnaku bunaku, 2025 gwe mwaka bannayuganda, katukisome nga bw'akiwandiise, 2025 is the year Ugandans will learn what the rule of law and order means. Mwaka gwa 2025 bannayuganda we bagenda okuyiga enfuga y'amateeka kikyetegeeza. Omusirika any police commander who does not shut down any public meeting, where the president, CDF, senior government officials, or a member of the first family is being abused, will face strongest action. Agamba nti omwaka 2025 bannayuganda we bagenda okumanya enfuga ey'amateeka kikyetegeeza. Omusirikale yenna, komanda wa poliisi yenna anaagaana okuggalawo miitingi yo n'oba olukuŋŋaana lwonna olw'ebyobufuzi, naddala nga bavumye kitange General Museveni, nze kennyini CDF w'eggwanga, senior government officials, abakungu ba gavumenti, ne ku ba famire yaffe, first family. Omusirikale yenna ataggale lukuŋŋaana olwo lulimu okutuvuma, ajja kifeesinga, ajja kukifuna mu nfuna esingira ddala okubeera embi. Bigambo bya mwami Muhoozi. Bino bya mwami Muhoozi Kainerugaba. Now, nkuteereddewo comments wansi awo ebbali wano. Byalaba ebiri mu kutambula ebbali wano, ezo comments osobola oziyisaamu mpola mpola amaaso naawe n'osoma. Bannayuganda bo bagamba ki? Bannayuganda ki kye boogera ku bigambo Muhoozi byayogedde wano? Bino ebiri ku mukono, yes, bw'oba ng'osoma ebiri ku mukono ogwa right, ze comment ezitambula ebbali. Then eno ebbali bye bigambo Muhoozi byayogedde. 2025 is the year Ugandans will learn what the rule of law and order means. Mugenda okutegeera amateeka, enfuga ey'amateeka n'ebiragiro kye kitegeeza. Rule of law and order means. Enfuga ey'amateeka n'ebiragiro kye kitegeeza. Ki kye kitegeeza gwa mpuliriza? Rule of law y'enfuga ey'amateeka. Eri mu constitution bino ebikkiriza, naye akugattiddeko and orders kye kitegeeza. Kakati rule of law esobola okuwa byonna bye mugenda okukola, ne waliwo kyakugaddiddeko orders. Orders ziba z'amagye. Eno mu nsi eno tufugibwa oba tukulemberwa tugoberera rule of law. Etteeka ligamba ki? Mu magye orders. Kakati akulaze nti 2025 ogenda okutegeera rule of law and orders kye kitegeeza. Oba kati ontegedde? Kitegeeza ebya rule of law tuyinza obutabirabako mu 2025. Constitution eyo tugiteeka ebbali, tuyinza obutagirabako ng'ekola mu mwaka ogujja, ne tutambulira ku orders. Ate kino kiri clear nti orders omukulu yatugamba dda nti tewali civilian
ajja kuddamu kufuga Uganda. Kitaawe ne bw'aba avudde mu buyinza, w'amagye oba wa poliisi ajja okuddako. Wakati nga tugenda mu kalulu ka 2026 nga ekisanja kampeyini n'omwaka ogusigaddeyo gwe gwa 2025 gwe mwaka ogw'ebyobufuzi. Bobi Wine yatugamba nti ogwo omwaka tegugenda kubeera mwangu. Tegugenda kubeera mwangu. Muhoozi akugambye w'ogenda okulabira rule of law ne order kye kitegeeza. Era n'alabula abasirikale bonna bakomanda. Gwe wenna ataayimirize lukuŋŋaana lwa munnabyabufuzi ng'ayogera ku First Family, ng'ayogera ku nze Muhoozi CDF w'eggwanga, ayogera ku kitange General Museveni, ayogera ku bakozi aba gavumenti, ojja kukifeesinga mu nfeesinga egy'okubeerera ddala enkaawu. Ye General Muhoozi, ye Generaali Muhoozi Kainerugaba bw'atyo bw'agenda mu maaso n'okubeera nga ategeeza eggwanga. Ne wali nkulaze nti asoose kusaba bannayuganda mbu muwe mwami Museveni muwe mwami Museveni akalulu. Abasabye n'obbasaba agambye atya wano mbw'asabye kyokka ate bw'amaze okusaba n'atugamba mujja kutegeera orders kyeki. Wano agambye bw'ati, agambye nti for Muzee's last term in 2026, I request all Ugandans to give Muzeey the best send-off. Mbw'asaba bannayuganda bawe Muzeeyi we, basiibule Muzeeyi we mu nsiibula esinga okubeera ennungi, nga bamulonda n'obululu awangule ne 80%. Wano najja n'atugamba bw'amalirizzaawo ate najja n'atugamba nti omwaka ogujja wajja kutegeera enfuga ey'amateeka ne order kye kitegeeza. Otegedde ensonga eyo? Ye mwami Muhoozi Kainerugaba. Then bino byonna agenda obyogera tetumanyi oba kiva ku bya General Peter Erweru. Awo kye tutamanyi we tugenda okutunuulira enkaliriza. We tugenda okubeera nga tutunuulira enkaliriza mukwano gwange ampuliriza mu kiseera kino. Twalekedde okumanya biki ebigenda mu maaso munda mu magye. Okay, kale twalekedde ebigambo ebiri mu magye by'oyinza okugamba nti tebyandibadde birungi. Nkiddamu, by'oyinza okugamba nti tebyandibadde birungi yadde n'akatono. Wakati mu byonna ebigenda mu maaso, omukulu amanyiddwa nga Erweru oba Peter Erweru, mwami Muhoozi yavaayo n'agamba nti there is one fool, waliyo omusiru omu gwe ngenda okubeera nga nkwata niye akyekwese mu mugongo gwa kitange enja mmukwata. Teyakoma okwo, n'ayongera n'agamba nti n'amuyita na Buffon. General Muhoozi ategeeza nti ali mu magye era ono ye Erweru. Omusiru ono Buffon Erweru ava mu bitundu eby'Etteso. Abateso ne bavaawo bubi nnyo ne bakaawa okkira omususa. Bino byonna bigenda mu maaso. General Muhoozi alumba Erweru. Peter Erweru bingi ebibadde bitambula mu butambi mubadde nga mujja mu biraba. Avaayo ayanukula
mu kwanukula kwe alaga nti ono bisaati wadde ye mukama we naye agamba nedda nze tosobola kunteeka mu katigole y'oyo sendi minisita n'ekirala nze president yampa appointment yampointinga so simaje ebigambo ebyalabikanga eyali akkakkanyiza mukama we Muhoozi byonna ebyo nga bigenda mu maaso Peter Lweru ayongerako agamba ekyokusookera ddala byonna bibeera awo tusobola obitunuulya era ne tubitegeera naye njagala kino kigende ku rekodi era mukimanye bulungi agamba musajja mukulu Lweru agamba nti gwe tosobola na kufuga ggwanga tosobola kukulembera ggwanga agamba ani Lweru agamba CDF w'eggwanga amugamba tosobola kubeera nga okulembera eggwanga lino tekisoboka ekyo kikafuwe okubeera ng'okulembera eggwanga Uganda bino nno biri mu magye omukulu ge yagamba nti tewali wa magye tewali munnayuganda asobola kubeera nga addamu okubeera nga afuga eggwanga lino civilian wakati mu kumansa ebigambo ku social media nga bwe yeewaananga bw'ali omukiwezi General Peter Lweru agamba nti kikafuuwe gw'okubeera ng'otukulembera naye kale ebyo byonna nga tubitunuulira tutunuulire ne kino mubadde mukimanyi nti nno abantu ab'amaanyi bonna abandibadde bandamayininga obukugu n'amaanyi ga General Muhoozi abasinga baafa bonna abandimuwakanyiza mukimanyi nti baafa omwabo omadde mukimanyi nti abo abaasigaddewo tebakyayina maanyi na buyinza eri magye kati Lweru alwanyeko ku ntalo mubadde mukimanyi nti Lweru asobola okubeera nga ye threat olwaleero eri nga y'omu ku threat eri mwami Muhoozi ekyo mukirowoozaako then oba mubadde muyinza okirowoozaako nti olwaleero Lweru asobola okukeera ku makya ng'afudde akitegedde kubeera mukama engalo ez'amaanyi okimanyi olunaku lusobola okukeera ku makya batugamba nti Lweru afudde nga tetunnatuuka mu kalulu kajja kitegeeza ki tokimbuuza nange sikimanyi then mwami Muhoozi olwaleero nga tutunuulira amagye ga Uganda nga bwe gatambula mumanyi nti n'amagye galimu baana bato bakijaana ne bakijaana nga babwadde ranka bakijaana nga be bakulira abakulu bino abakulu tebabiraba bulungi ne tebalina kyakkola mu butaba na kyakkola basirikira muli bwe bati kakati omukulu bw'amaako ne gwe yeekengedde nga gwe ngenda kukugoba nga gwe ngenda kukugoba mu bakulu gwe ngenda kukugoba anyeenyaamu alabe gw'oyinza kwogera ki Peter Lweru bwe bamukanzeemu n'agugumuka agaasebo muzeeyi ze tojja kunyigira mu ttooke ennwanyi entalo ddamu kummanyiira wali olwanye ludda waggwe nga n'abaana ba Uganda Somalia we baaliyo wali bakwekokkola omusaala gwabwe tewagubawa tobasasula bulungi abaazirwanako nali njogerako n'omu mukwano gwange kubaali e Somalia eyo twogeramukko kasimu nanga mwana kibi nnyo ne mwana abasajja tebatwagala n'omubuuza naye waayi sajja tebabaagala ate nga babatutte mu balwanire aga abasajja bali eno bo babba bubbi naye omusajja tatwagala nga waayi ebyo tobiŋŋamba nnyo kati muli eyo muyinza okugamba alimba yamugamba lwaki mmwe mundowooleza sa muyinza obeereyo nga olioga yamugamba nabingi atidde byogera lwaki mundowooleza ze mbagambye yaŋŋamba bitono
mulowooza mwagala nnyo okuwanda abantu ebigambo mu kamwa. Kansabe n'ebingi wali bitugamba nabyo tujja byogera. Taŋŋambangako n'ekimu. Kikulume nga soogedde n'ekimu. Erewe kale tudde ku mulamwa. Erweru leero ku bumanyi bw'alina atunuulira Muhoozi. Osanga Muhoozi Erweru yandibadde wansi wa Muhoozi, naye Muhoozi tafiiringa comfortable ng'abantu baalaba nga bamusinga balwanyeeko basigaddewo. Alaba nga singa taata we aba asalinkiriza bw'ati n'amubbira entebe atogiwangaalamu, kiyinza okubeera ekizibu. Lwaki? Bano abasajja bamusinga buli kimu. Ono Toto wa Lodi yakula alya bbaga, talina kyamanyi. Bino bitiibwa ebimuweereddwa obuweebwa, talina kyamanyi. Nti yali alwanyeewa. Gwe tugambe nti olutalo lw'Egindi lw'abayeekerekoni nti ye yali alukulembera, eyali aduumira. Kakati abaana baga Jeno na Munagaani bali olwanyeeko gwe. Naye ofunye ku budde n'osoma ku komenti eziri awo ebbali. Oba owuliriza byenjogera byokka. Byenjogera bikulu. Naye nze njagala ofunemu ne ku ssanyu ng'osoma komenti ezo. Kale kitokota si kisaanukule, but of course ffe tulinze. Bagamba nti enjovu ebbiri we zirwanira busubi bwe bukutuka. Naw ffe tuli awo. Bobi Wine agamba 2026 kama mbaya ni mbaya nkomawo. Ayongera okubeera nga bategeeza nti n'ekirala Museveni sikutya. Agamba atya? Agamba muzeeyi ekituufu kiri nti sikutya, nzija twambalagane mu kabokisi. Bannayuganda bwe banaabanga bategedde omulamwa lwaki tujja mu kalulu, bagattireko ebiddako. Ebyo byonna abyogera. Muhoozi agamba nti omuntu yenna anaayimirira ku katuuti ne muwulira nga addamu okuvuma, omuntu yenna ava mu first family anvuma nze kennyini nze atwala amagye g'eggwanga, nze kendiwulira addamu okunvuma katuuti. Agamba ate ku muzeeyi wange Ntabuka, Saabakiwezi Ntabuka. Eno Kyagulanyi yeewera. Muhoozi agamba tujja kugwaŋŋanako. Mwami Museveni agamba nkomawo. Muhoozi agamba gwe gusembayo. Ne Muhoozi singa amanyi kitaawe emirundi emeka gy'ayogedde nti gwe gusembayo, andibadde tajja nakutubuulira wano bintu bitagatta bulungi. Kasita ekyo nkyogedde mpola tebawulidde. Tebawulidde sikyo. Kale tukomewo. Kansubire nti ekyo kyuti no tukyogedde mukama tebakiwulidde. Kati zigenda kudda okunywa. Ekirungi akalulu kano America Bungereza bagamba bagenda kabeeramu. Omukulu oba ayagala oba tayagala bagenda kukabeeramu. Kale nno katulinde. Kululi sanction zavuga nga twakava mu kalulu sanction. Naye kakati tetukyayagala sanction kyokka, twagala bakole ne kubikolwa. Nze njagala bakole kubikolwa. Gwe oyagala bakole ekikolwa ki? Teka mu comment section. Nze sikubulidde kyange era tokiremerako. Gwe kikolwa ki kyoyagala? Mbeera ki gy'oyagala bateekewo? Ntegeeza gwe ayagala Uganda ekyuke. Atayagala ekyuka ate kikolwa ki kyoyagala? Tewali. Naye ayagala Uganda ekyuke mu comment section. Byaffe gye tubimalira. Teekayo endowoozayo, nze Sajjime. Katonda lugabanyine byonna abankuumire. Peter Erweru agamba Muhoozi osaaga. Tebe gyesonyiwe.